Kyonna mukyala wange omukazi yanzalira omwana Melissa bamuyita Maishala mukyala musiraamu yanjigiriza okusiiba ate dda mu buto bwange twabeeranga nnyo Kibuli ku dipaawo nga tusiiba olw'omuceere era kyanjigiriza n'okumanya ebintu ebimu mu busiraamu. Twalina bamuyita Tata Hassan awo ku dipaawo ennyumba eri awo ku dipaawo Kibuli nga bw'oba tomanya alifu beeteesa ebyo togulya kati yatuyigiriza okusoma ABCD 1 2 3 basics z'obusiraamu ezisookerako dda ebyo naye nze nga kyabinjigiza kulya muceere baali basinka piraawo alimu enkoko piraawo alimu ennyama nga era nze mukazi gwe mmanyi mu basiraamu amanyi okufumba piraawo bamuyita Rema Namakula omukazi oli afumba omuceere akwalina kuza tekyampita yangoba ewakaawe yangoba ewakaawe mbalamusizaako bannyabo ne bassebo kansubente buli mu kimu bwe kirokke amanyi bampita ddije jakuba omutuuze gegakola ssente ageeka kugizibwa Jacob ndi mbunamwaya ssente kwa bunamwaya division era 26 budea ebyokuyiga bikyali waggulu tomalaga papirawo. Nze ennyumba yange njizimba sagala kibuyaga agifuuwa egwe ngizimbira ddala gwogenda n'ogenda ku radio natandikira mu code room nga sinafuuka presenter natandika mu code room nentegeera nti amaloboozi gatambula gatya nenvaayo eyo nenfuuka silent DJ nga nkuba ku music soogera kati nze mba nzimba emidanzi omusingi gwange sagala ate gutandikira eri waggulu gutandikira eno wansi kusima ekirungi ekiriwo saatandika mbwa kansala natandika bwa meya wa division tiwe meya wa division bwe bulinganga obusembayo wansi mu structures ebikono mbiyize nsobola okutegeka katono message akuba mu politically bono nsobola okutegeka katono yakoze message nga akubanze so ntegera ebintu bingi nnyo kati saga agenda ate nesimba okungenda simanyi mu parliament nga sona kutaputa mateeka you understand ezo zikapu nga tunaziyiga gogenda mu parliament byakisiru era abantu bonna noboolaba abagenze mu parliament bakozewo because tebatandikira wansi bwogenda n'otegeeza abakulembeze bonna nabatandikidde wansi be baludde mu parliament bakansala chairman LC3 meya wa municipal be basinza okumanya amateeka be basinza okuwangalira mu parliament omwo ne bawangalira dda bali mbisanja bisatu bina simanyi bibiri because bamanyi ekyokukola mu politics ekikibuli parliament sekibuli parliament Kongo olina okubanga olina Kongo tekigenda okuba Khalifa ino obonga amanyi okusoma ne just emitendera ye kisoboka omuntu okubanga tumanyi weesimbye but no vedete kikujjako nti tolina amagezi olina amagezi buli muntu alina amagezi agakola ekintu naye ekintu oba tonakiyingira mu kitegeera kisoma basics zaakyo nti nga tona kwesimba kibi osooka okuyiga okumanya olina okuyiga okumanya ensalosalo gyogenda okwesimba otwala emiruka emeka ebyala by'emiruka byebiki ba chairman ba LC1 be baliwa ba chairman ba S2 be baliwa ba kansala b'emiruka egyo be baliwa ebintu mukaga olina okubanga obimanyi kati Khalifa akawula anonya kaawa yamanyi kanoonya sijja mwogerera kubanga nzo ndaba embeera gyayitamu nayo ngiyiseemukko naye omulundi gwange gwasooka naga ngenda kwesimbawo kuba meya bwa division naye nga mmanyi ekyalo kimu mu bunamwaya nane manyiza namwe ensula namulufuka na mu kikumbi byalo ebyo ku byalo 15 so nembiyiga kati byonna nambimanyi basente bonna mbamanyi amanamba gabe gonna ngamanyi bakansala mbamanyi ba LC tumbo namba manyi kati Khalifa kyaliko musajja atayingidde mu ssomero lyatamanyi walinako ebisatu byomanyi ye n'ekitundu ekimu kyamulema kuba ennyini mwakimubuuza bali bakubuuzizaako ekibuuzo nga toliredde bulungi okyanukula nokola mistake kati Khalifa nze simujajinga manyi era still akyali mu shooko FDC yamutegeka kubeera mukulembeze mulungi FDC yafaayo nnyo kuguluminga Khalifa kubeera politician oyo wenkya FDC
yatwala Khalifa mu byobufuzi nga kiyambi waabwe okulwana n'ennuupu tiyamutwalayo nti emutegese kubanga ekisookedda singa yali emutegese n'enviri ya saaza yali badde taziina yali badde etegeka Khalifa okukwata bendera flag eya FDC nga amaze okutegeera structures z'okubeera member of parliament niti yabikola just yali mu speed yawo banoonya omuntu gwa kuteekawo tebamulaba banoonya omuntu asobola okujja mu kifo ekyabavubuka kubanga 80% bavubuka bali ekawempe kuba omukulu yali amuwa flag yennyini ekigamba bulijjo mutugamba mwagala muyimbi buno tumuleese ekyamwesa kaadi ya FDC si kikulu nnyo kiri awo ntiki batunya abantu basobola okukeera ku makya okuteekawo akavuyo mu period eno nga tebamuyina nibakwata Khalifa ate ne Khalifa bambi bamusanga nga talina kyamanyi wadde n'omuliro ogumu ng'alina excitement eyo urban excitement eyokuba ng'alina ebizibu n'ennuupu era okuba ntakolagana na Kyagulanyi ye naabukira etokota kati mu kubukira etokota etandise okuzza backfire naye bajjamuwa akalulu bajjamuwa akalulu family temuwerwa akiri tasobola kufuna zero abajja mu akalulu bajjamuwa akalulu kyemmanyi wawakubaako kanso Nalukoola ono omuyambi wa Segirinya ne Khalifa abasatu bajja kubeera mu leesi ne Khalifa ajja funa obululu kyemmanyi ayinza okubeera owokubiri oba owokusatu kitya kyakyuse oli wajja ku independent bajja ku independent tanaba kwewandiisa wajja independent yayogedde ne ku ground yatandise kakuyege yennyini n'agamba ekibiina kyakola ensobi ekibalo kyatuuse nkimanyi era ekibalo kiri 50-50 kati kanso Nalukoola asobola okulya akalulu oba omuvubuka oli asobola okulya akalulu omuvubuka oli asobola okulya akalulu by the help of the state okitegeera omuvubuka oli asobola okulya akalulu by the help of abantu abakkiriza mu Segirinya omuvubuka oli asobola okulya akalulu because abantu balabye nga strugglinga nani ne Segirinya tamuvuddemu naye ate jjukira Kawempe kyekimu ku kitundu ekivuganya gavumenti okuviira ddala ku LC 1 paka ku top ku MP ba political head bonna abasinga mungi mu Kawempe bali bwa opposition aba NRM batono kiba kitegeeza nti akalu kali 50-50 bajja kwetwala naye kanso Nalukoola akyali n'amaanyi kubanga kadi gyalina y'amaanyi ku ground kadi gyalina y'amaanyi ku ground kikkirize kigaane kadi y'amaanyi ku ground ye ng'omuntu kiri kitya ye ng'omuntu naye w'amaanyi kubanga akolidde mu Kawempe akolidde mu Kawempe ate kyemmanyi asobola because mwana w'e Kawempe lwakubanga tali mu myaka gifaanana ejja Khalifa tali mu myaka gifaanana ejja Alex naye asobola nuupu yabawandiisa endagaano kyekyaguddewo ku ndagaano endagaano soogimenya endagaano ya nuupu eba ya nuupu si ya Uganda at large tira ne mwina ale mwefuga bangi nnyo bakuba mu kamyufu ne bajja nga ba independent era ne bali akalulu oluusi ne bakuba akalulu bwebanga tulina ensi yaffe erina constitution yayo gye tulina okutambulirako kiba kitegeeza nti omuntu n'ogenda naye mu ndagaano mu kibiina asobola ogimenya asobola otagimenya bangi nnyo abatagimenya kati nga omala teyagimenya yagamba kale wekito ekize kangende n'ekyo nakkirizamu ekyo jamani abalala bajja kujja naye kati akakalu katiisa kubanga ku mulundi guli nupu yawangula eyo yonna yonna kati ogenda kukagendamu kukateekamu sendezo ng'okimanyi nti oyinza okukungula olubugo olwe babbadda okitegeera yamani kale pate tomulabeko nga azze ku State Square ng'ali mu kuba campaign ekifo ky'okugenda e Kawempe Khalifa ajja bitegeera mpola sagala nnyo omukube sagala nnyo omukube kite ajja bitegeera mpola ava mu sekita yaffe mukube mpola
wadde tamanyi naye ajja bitegeera waba kuba boyi wo twandi balegedde ebyo byenagambye Daviko omu nti oba oli boyi wange n'otuba n'omuntu ayogera obulimba ku nze ate n'omukkiriza n'opostinga n'okupostinga n'okwata ne mukazi wange n'omuteeka mu bintu byammwe oba okoze bubi oba toba boyi wange. Nze nina engombe egamba a friend to my enemy is also my enemy. Mukwano gwa mulabe wange naye mulabe wange. Tebakulimba nti n'oli asobola okubeera ne mukwano gwo tugeze ompalana oli nga mukwano gwo ng'atugatta oli naye abeera mulabe wo oyo naye abeera mulabe wo. A friend to your enemy is also your enemy. Muganda wange omuntu akwagaliza akumanyi abadde mujja neyo omuleka wayitawo n'okuwa mu ngalo webigaana n'omuwembeje n'omugamba next time better. Yoyo mukwano omutuufu si omukwano omutuufu okukeera kumakya okukuba omuntu omubuliza mu ttaka koyogeddeko kamala tukate kuba kati gwe kitegedde oli boyi wange nze kuva dda ndi boyi wo anti walaga mbu wadde yatubira kati tujjeyo mu bisooto kati blood kankuulemu ekintu kimu nebaza Katonda nikutteko milioni 5 nga zange nebaza Katonda nikutteko milioni 8 nga zange nebaza Katonda nikutteko milioni 9 nga zange sikwata nko kwa wumbi akaombeseka kwatango naye olwenda nali ndikutteko nebaza Katonda nali ntudde mu nyumba y'omuntu nga mulimu milioni 5 eza dola nga zinetolodde weziti nga ntudde wakati omuntu ng'ayimiridde awo nali ngenze musaba emitwalo aga nangamba mu bisawo ebyo nagenda ojjamu emitwalo aga 3 gabale woti ningabala nga ngakutte nga nsoga kwatawe gataga dola nangamba ezo sente oziraba kati vaawo ddano ku mulyango olaba waliwo ekikyuse ne mugamba nedda nangamba Jacob ensonga kisiwa kuwa sente zino tonaba kukula you haven't grown up okyayina endowooza y'ekito omwana omuto gwe lwokesala obala sex gotwalanga ekikulu zaala gotwalanga ekikulu nandikedde ku makya nenkuwa emitwalo 3 kwati genda kiganzo ne bugagaba tekabonyenyako n'obunyenyako kuba nga nzigaba nani baddeko mu motoka naawe nga mulimu milioni 2 ne tukomawo wano nga teziriiwo nga ngene nzigaba. Omusajja oyo twatula mu motoka ye n'asanga yali ku simu ali ku simu n'agwa mu kinnya n'akuba emmotoka y'omuntu n'avaayo ng'aleekaana yaleekaana yali na mukazi ng'aleekaana naga Jacob kera mu kagundi ako mpayo mu bando 3 mwalimu bando ze 5 neze bando 3 tiyategana kwogera naye yakwata bando ziwezita we wati nazisonseka wati omukazi n'alaba bando ezo n'azikwata n'asirika n'aweta emmotoka ye n'atema omukazi nakyuka emabega ng'omukazi akutte sente wati tabitegeera abaddayo ekywakyana ng'asirise kati oyo nali mbaddeko naye ne tutambula ng'alina miliyoni y'ebyo ne tukomayo waka nga zonna zonna teziriimu ng'azigabye weyantuza mu motoka ye mu nyumba ye yansibuza n'omutwalo gumu gwa dola baide omutwalo gumu gwa dola gwali mu miliyoni 3 mumeka mumukaaga 35 awo nangamba nandi kuzikuwadde bati okyali mu buto waki njogedde statement mulimu abantu abamu abalowooza nti no ffenna tujja kubeera tujja kubeera flat ng'akulaba nti n'ogudde ekigo tasobola kujja kukwata kumukolaga nti tumanyi yimuka ojja kutambula enkya tusobola okubeera olunaku olulungi ffenna mu nsi kye twetaaga kunsekerera nga ndi mu kizibu twetaaga kunfuula mawulire nga ndi mu kizibu wazza okunkwata olunga nti next time better kyekisingira ddala okuba ekikulu ensonga ki ndi ku channel yeeno no problem ngotofaayo Loma tebagizimbira ku lunaku lumu nze nzikiriza 1 view can become 1,000 views kibi okubeera ne views ennyingi nga views tekuliko muntu appreciate nzeyo video nga teriko video ekyusiza mwoyo gwa muntu nze waki ntuula wano newe banga ofunye view emu nga view njirabye ku video yo manyi waliyo omuntu omu atadde mu nkula ebintu byengenda okwogera
I don't sifa ku miles buntu alina gundi simanyi alina abantu abagobereze bangi because nze ngobera abantu emitwalo 8 ku TikTok nene neteka video yange nefuna abantu 10 mu mutima gwange era content ngamba ku bantu 10 abagirabye wale ko waliyo omuntu omu akyusiza mindset ye. We are here to change ourselves. We are here to help each other. We are here to keep to inspire. Sikupulinga down muntu mukuba musanikira wansi mwogera bigamba nzechovandi Khalifa simwogera dem manyi kwa na kyaje nduse koko. So nze nsaba basabi abana Uganda otunajja mu otunayiga enkola y'aba Nigeria, otunayiga enkola y'aba Hindi, otunayiga enkola y'aba Pakistani, otunayiga enkola y'aba China, enkola y'abantu abo. Omu China ajja mu Uganda ngali bwogu n'omwa contract yokukola oluguudo naddayo waabwe n'akima baganda abalina skills kubanga bo ba hands on si ba theory kyobana oluzungu tebalwogera baluyize bukulu n'agende waabwe najjayo mu China munne oba 3 oba 5 n'abaleeta mu Uganda bakola oluguudo ne bakwata sente zaabwe ne baddayo mu kaalo kaabwe. Amuyindi ajja bwogu bo balungi mu mathematics basoma wamala okuzimba n'afuna amaka addayo n'akima baganda be n'abakwata ku mukono n'abayingiza system ne bagitegeera. Omunigeria wasanga mu Nigeria munne ku nsi engwira amaking sure amukafatinga amaking sure amufuula we kyovula nti music industry ebangwidde because bw'alinnya ennyonyi tugeze omuyindi nga Wizkid agenda n'abantu 100 abiri basigalayo asa tunakomawo nabo agazya empire yaabwe era batuuka ekyo babakubiza kiri kimu kanoonya kyonna ng'ofunye obutuuze kabe kuwasa mukazi muzungu muwase azonga za ine empapula ofuna obutuuze aba Nigeria tubaga era wafuna obutuuze ajja n'akimayo sister we n'amuteeka mu nsi eyo gyalimu ye Uganda ne Uganda wano osanga omuntu kunsize bugwirayo akubilla akwekweka tune kine buwalabu bana bafe bava wano nga watute bana Uganda n'akwata passport ye n'amuteeka mu bwamalaya nga kyokka kyayinza omukola muteeka mu bwamalaya omwana afava wano n'amugende mu kizibu buwalabu eyo omusajja amututte n'amufuula mukazi we naye nga amututte mufunira mulimu. Baana baffe bangi nnyo bali mu bed space babakozesa buli nnaku bwe tunayiga okuyambagana okukwata ku mukono tuliza kamera wali oyo mukyajja Kid nabona okutuuka wano naye metandikira bongo oyo emyaka 13 emabega 14 ng'akyatambula ng'akyabeera ku Monster Studio ne Katero Katero wa recently ng'akya Loni Banton mumanyi kati oyo muvubuka oyo naye sidda kukwekanya bulamu bwe nga tuva ku Monster saa 6 gwekyo nga tutambula tugenda naye ng'omanyi wasula ng'asula mu toyi ya Monster ninga tatubuulira nti asula mu toyi ya Monster naye omundi nga naye omuvubuka ono asulawa pako inategera nti metandikira bongo asula mu toyi ya Monster. Sikyogedde nti omuteeka wansi nkyogedde okulaga nti buli muntu ena ashayininga ayina olugendo lwavuddemu naye olugendo lwe kyakulabirako mulamu bw'abantu abalala. Mitendera bonga ayamba abantu ku channel ye because amanyi obulumi bw'okusula nga talina kyakulya bufaanana, amanyi obulumi bw'okumusuza obuliko omuntu nakugoba mu maka ge nga just nga kyaliwo nga kusuza nakugoba nga naye sikwagala, amanyi obulumi bw'okusula mu toyi n'okusula ku street nga talina kyakwebika bufaanana. That's why njagala nnyo Mitendera bongo. Kali mulimu abantu katonda bayimusa ne beerabira embeera eyo nga tayagala kumanya nga n'okuvumaavuma n'okudulaadula ninga yali mu mbeera mbi. Omanyi lumu nagamba kafuko kino ekintu nemugamba kafuko owanga nnyo chance omuntu ali kuwa respect ng'atuuse ng'afu akikubye nituwanga muntu chance golamu element ey'okukuvuma enkya. Nze nanikedde kumakya nenyamba abantu mu media ya Uganda nemba stepping stone esookera ddala naye ku bantu bonna bena stepping stone esookera ddala bantu balinganga 3 abasoboga nti no Jacob yanyamba naye basigadde bonna niyo mbala wakati bakuba kumbuliza ku ttaka but nebaza Katonda nti through helping
boso okutegeera ate okuyamba kiri must tokuwa kuyamba even if omuntu akudisappointinze atya don't give up keep on helping kolera Katonda tokolera abantu kubanga bamalya mmere bali fani so oyo gongambye amala alina mangi mumanyi okitegeera amala amanyi mangi jona badde ku share little boss nga ne manager Roja omu ku bbo kwako oyo omuvubuka ne bajja nangamba gayo omulaba simwagala ng'agamba nze avume omuyimbi wange akoze biki naye lumunja muyiwa ebyenda na statement ye nangamba omanyi waki Jacobo ojogera ku Spice Dana sekunyigira nangamba omanyi waki gwe sekunenya ng'oyogedde ku Spice Dana mugamba asimanyi because mu lugendo lwa Spice Dana olinako ettaffaali era olaba nga ettaffaali eryo ligenda ligwa byoyogera bitereza ettaffaali eryo naye oyo talina kyeyakoledde muyimbi wange naye amuvuma tamanyi wajje namujja kati buli omulamba njaga muyiwa byenda so abantu ngaabo tobeeraliikiriranga bakaseera because emitima gyabe tegiba liyo omutima ng'omuntu kate guli liyo guwangala kitono omutima guli liyo guinspiringa okitegeera guinspiringa gutumanyi nze mumama ebbanga mazibbanga sikola ku radio naye omuntu waliwo omuntu ali mu Amerika eyo yankubidde essimu nagamba twakomyewo ku ddembe Jacob mugamba saakomyewo kati obeerawo otya nagugolinga ku kifo kyo kyolimu kati buzi obeerawo kiwaki tujja mu Amerika anyway mpa ku namba yo because man olina video gye wakola nenjigwako yakyusa obulamu bwange bwonna nampa $3 zabadde 3 okitegeera so with time Katonda ajja kukuza channel eno era kuba kuliko ebintu byetukola nga bi-inspiring abantu bajja gitambuza bokka nze sina muntu gwenagaa nfoloweka ku TikTok nkola video yange nenjirekawo nentambula byange ngenda okukomawo yatandika ne 1 follower 2 follower kati ndi ba follower emitwalo 8 goba okuba emitwalo 8 kitegeeza ng'oyogera bwogezi tokola challenge sikola challenge simanyi sikola biki naye nga ntula butuzi seemoola sikola biki naye n'emitwalo 8 siwemula sivuma siisa muntu maaso nkola byange era wojja nonetako ebbugu mulyo ku channel yange nkolera video nga muganda wange weekaka otogeere manyi okutegeera sikwa bonna negezaako okwekaka at times eba kirungi nnyo omuntu okwekaka okutegeera because kiba kibi okubeera omusiru wadde obusiru nayo kiba kirabo tugende wa chairman yaman chairman ki Nyanzi sijja kyogerako ekyo chairman Nyanzi ya munasitwago munno yes sijja kyogerako kola ebiri mu Uganda bikunyumirwa obinyumira ebiri mu Uganda nenkwata gye bamukutemera bamukutenga ebadde akutakase kuba tebakwatako tebakwatangako bali bamukuteko naye siwe bati siwe bato tebinyuma ebiri mu Uganda ensi yaffe erimu kufa siwe but sure nagamba nti ensi evuddemu Katonda ebeeramu abakulembeze bannakyemalira ngomanyi ensi Katonda yagivaamu eyo dda agitambulizaako okwagala kwe kubanga okwagala kwa Katonda takuwa kyeyatonda Katonda talinga nga muzadde nti omuzadde asookera ku makya n'omukola ekintu n'akukyawa obulamu bwe bwonna paka kuyingira mu ntaana naga omwana oyo tanziikako naye Katonda takyawa asigaza okwagala kwe nga akutambulizaako okwagala okusooka kwa Katonda kwawa Uganda bwe bulamu omukka mu baana ba Isirayiri Moses weyamusindika okujja abaana ba Isirayiri mu buwambe yakwata ennyanja n'ajabulwamu babiri waati abantu nga bakiraba naye abamulya mmere ne batuuka mu ddungu ne batandika okusinza ebibumbe ne balekawo oli eyakwata ennyanja n'ajabulwamu waati n'abakolera ekkubo ne bamulekawo n'abaleka n'abakolera amateeka ge balina okutambulirako ne bagamenya olwokubanga yali abaagala nnyo kubanga yabatonda ne sitaani yamutonda by the way yali ku malayika ze yali asinga okwagala nga ziyimba kukwagala kwe nagamba genda ofune abantu abali kukkiririzaamu onyambeko okutuukiriza obutonde bw'ensi nga bwe bulina okutambula
kyovula tulina the good and evil. Ensonga kisagadde kwogera ku gundi ya chairman Nyanzi kikwasa ennaku n'ensonyi okuba nti Uganda tupukinga nti tulina democracy. Okitegeera ng'omuntu wavayo nawakanya kyotawagira abamulabewo. So Besigye yateeka ettaffaali ku Uganda n'obukulembeze obuliko ayina ettaffaali yateekako. Yava Kenya n'alekawo eddwaliro n'ajja mu nsiko, n'alekawo obuvubuka bwe bonna ng'asuubira akyusa ekyo ekyandibadde ekituufu. N'ayingira ensiko, yalekawo omukazi we n'ayingira ensiko, n'ajjanjaba ku oyo ali ku ntebe. Naye essaawa zino ali ku ntebe tabijjukira ebyo byonna. Tuyiga okusimako akatini mu bulamu bwaffe. Omuntu oba yali akwaddeko omutwalo siima, omuntu oba yali akwaddeko amagezi gasiime. Olw'okubanga nti abantu bakyasiima abantu bakoledde birungi, ensonga ki Uganda egiraba eriwo etyo. Kyangu nnyo okujja omwana mu kyalo n'omuwa omulimu nga maidi n'atwala obufumbo bwo. Kyangu nnyo okujja muganda wo mu kyalo n'omuleeta ewaka neebaka ku mukazi wo. Era kyangu nnyo okukwata nze nina omwana jjajjawe waka wange ng'aga milioni 10.5 atandika okulunda embuzi, okusuubula embuzi. yakugamba Nangamba wali onyamba ni mwana wa nnyoko nga mama we yamulekawo bagane n'abalekawo najja ewange nezikwata kashi 10.5 kyansasulamu. Yangamba nali mwana bamwita Kato azaliwa wezana, nali muyamba ndi mwana wa nnyina sazwa muganda wange olw'okubanga nakula mu mbeera ey'okunyigizibwa nga teri muntu asobola kumpa. Abantu abampa tebali ba famire yange, bantu nabasanga ku street za Kampala road okwo abanyamba. Nakunyumizako omukazi yali ankozesa ewakawe nga mpa owokusula nga buli kiro nnomuwa akaboozi ku myaka gyange 8. Naye naddamu omusanga ng'avuga Harrier yemu gye nvuga new model, ali ku BP ndi ku BP. N'ayisa watu ngamba are you Jacob? Ne mugamba yes I'm Jacob. Parking wali ne parking saavaamu yavaamu anyirira bitya alina sente natwa mutu gwa mutu nagamba how did you make it? Namugamba gambe only God knows, no one can tell you your future, only God knows. Give me your number. Namugamba saagala kuwa namba yange biwampisaamu wali tonyamba oludho mukadde ako ebiseera bya Kampala road bali bakwata abana obata campingisa kali kazibu nti mukugenda ng'ewuwe nawona obutagenda campingisa nawona obutayiga mizei egy'ekisirusiru but natwo kyebalingibwa mu mutwe sex namuyiga nga mukola nga simumanyi sex afaanana atya yakulagirira goma kitegeeza ekyo. Tugende ku kirala yaviirako okubeera nga toyagala bantu ba pini, yaviirako ensonga kisagala mukazi alina pini mu nnyindo n'abeerwe kubanga yantokyalinga nnyo. Yaviirako ensonga kisagala mukazi mweru oba mukazi yeyerusa. I don't byonna yali mweru naye nze bwendaba omukazi nga mweru ndabanga omukazi bwendaba omukazi nga yeyerusa andabikiranga oyo omukazi. Yenviirako ensonga kisagala mukazi alina pini 2 ku matoba 3. Kitemeseza Besigye okubeera nga leero avaayo kukola mulesi mu kooti ne principal abaddeyo. Kyoba olina okumanya kiri kimu kyokka kyokka mu Uganda mu gavumenti ya Museveni, buli kintu ekikolebwa kiba ne diversion yakyo ne period gye kino kikoleramu. Essaawa zino Besigye alina kibaagala omuyisizaako even if ye takimanyi niba ina ebintu byebakola nga bo. Gavumenti eno okuyimirirawo birimu ebintu bingi nnyo ebikolebwa gavumenti ebeerewo. Kyova mu gavumenti mubamu kye bayita collateral damages. Collateral damages be bantu oba ebintu ebigwira mu ebyo ebintu ebyapeninga gavumenti beyisaawo. Basobola okubeera abantu ne bafa mu period eyo, tugeze okukakalakasa kuzze ne bajja nakuba amasasi ne likwata ne likutta mu collateral damages. Kati nze nagaana sijja kubeera collateral damage mulamu bwange bonna mbadde collateral damage mu life yange. Nagamba teri muntu ajja kunyamba kuva mu collateral damage okujja ku nganze neeyambye.
I need to help myself so that I can become successful. Kati Besigye nga ye bajja muta bo bakyalina ekintu kyabwe kye bazimba kubanga gavumenti okuyimira ku mulimu abagezi abagiddukanya gwe okubeezaawo Uganda nobange ogiremu 5 bingi ebintu nnyo byokola ebikubeezaawo okumakinga sure nti Uganda ekola ki ebeerawo olaba nze ssente pa LC3 meya wa division nina ebyalo 15 nebiri ku byalo 15 nina okubeera n'omuntu ambulira biki ekigenda mu maaso ola